oyagala mukyala wanyumirwa okwezina nga muli mu kwezina naddala nga gwe olina ekizibu kya mukyala wo nti be bano abakyala abakuba kamu ti mukazi wange naffe tulinayo abakyala ate bakuba kamu abakoowera mu kaluutu akasooka naffe tulinayo abakyala abatamalaako nga wakaluutu ako kamu era ng'oluggwako bwe kati bweppa ng'awulira abikooye era ng'agamba nze nkooye sigenda kuddamu kubeera nga nkola ki nga neeyongerayo kati kano ka video kako naawe omukyala agamba nze senga sinyumirwa ka video kako osobola okawuliriza bw'omala n'okaweereza omwagalwawo oba n'okawabbaawo n'omugamba wuliriza bino byenjagala tekiriimu nsobi yonna era tekiriimu sitaani kugamba musajja byeyagala mu kitanda kati ekisookera ddala lekerawo okupapiriza omukazi ekisinga omutama ekisinga omuletera okubeera ng'ayagala mumale mangu kasita onyingira nga ndi mukalu bintama obwongo bwange buswikinga okuva mu relaxed mode ne bugenda mu fight or flight mode kubanga olinga like oli attacking me yekeki onumba like it's like you are just attacking me so kyonna kyokola kakasa nti at least obudde obumalako bomalako obudde obuwerako ng'omutegeka okutegeka omukazi mwe muli okubeera nga tumuweeweeta ate ng'omuweeweeta mu bifo ebituufu ogenda kungamba sengaze mukyala wange olumukwatako ng'agamba yingira kubanga takufiiringa njagala ombuulire wobanga oweeweeta omukazi nga mu butuufu anyumirwa kiki ekirinza omuleetera ogamba nti yingira bwemba nga ndi kuweeweeta mu kirago nga ndi kuweeweeta ebirungi era ng'oli kunyumirwa kiki ekiba kintuma oba ki ekiba kigambise oŋŋambe nti jangu njagala kuyingira kubanga kyenkola okinyumirwa ogenda concentrate nga ogenda kukakkana ondeke enkole kyenjagala kubanga kikunyumira naye olw'okuba tekikunyumira ogenda kumpapiriza oba ogenda kunnyanguya okuba nga nkola ki nga nnyingira kati ekyo kyekisooka kakasa nti mu byonna by'okola at least omukyala tomuyingira nga tannaba kutoba oba tomuyingira nga tannaba kubeera nga yeetegese munywegere muweeweete kwata ku bifo ebituukibwako engalo tuyinako omusino tuyinako enfuli tuyinako akkundi tuyinako amatu tuyinako emimwa tuyinako ensingo ebifo bingi ebigere bino byonna okyasobola okubiweeta n'okwata emikono n'ogiyisa mu bugere bwoti omukazi naafa obuwoomi byonna okyasobola okubiweeweeta omukazi n'anyumirwa ekyokubiri sooka onyoonye peesi gy'ayagala tewali nsonga y'okuyingiza mukyala ng'olinga oba sekunda ebiki slowly by slowly like londa peesi gye ngenda okunyumirwa nteeka sooka onyingira empolampola onyingira empolampola singa tubadde ku biri onyingira empolampola ngamba life onyingira empolampola bw'omala okunyingira n'onyingirawe n'oguyingizayo olyoka oteekemuko ka speed then ogyeyo oteekemuko ka speed then ogyeyo tewali nsonga lwaki obeera omuntu olinganga agamba oba kikyosindikamu ebyo byonna byolaba bireetera omukazi okubeera ng'agamba amala ddi bw'oba ng'olina omukyala mu kikolwa ky'omukwano nga ye mukazi akubuuza omaze onaatera okumala omala ddi ng'omanya there is a problem with you. This is why she's asking you these things. Yensonga lwaki akubuuza omala ddi atakubuuza nti omala ddi akubuuza omaze kubanga ali kubalirira omala ddi omuveeko naye bwe mba nnyumirwa tubeere benkanya kiki ekiba kindeetera okugamba nti omala ddi. Number 3, always communication egenda kuwanguza. Yogera naye communicating atongwako bugwi n'otandika okunkola by'okola n'omala n'osamula wano wenkutadde wali comfortable wenyingiridde weewo nyongezeemuko ka speedi ntambuliraawo kisingako okubeera ng'olinange mu kikolwa ky'omukwano ng'ogenda bugenzi munnange tekigenda kunnyumira n'omulundi n'ogumu kigenda kuntama oba kigenda kuleetera omwagalwawo okubeera nga yeetamwa ensonga y'omukwano. Namba 4 wummulamuko. Waliwo abasajja ng'asobola okuzina emmano okuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 5 oba paka ssaawa 4 oba paka ssaawa 3 neweziba ssaawa 2 oba neweba ssaawa nnamba. Omukazi tomuzina kalamba. Omukazi bw'omuzina akalamba waliwo ababyagala, so you have to ask wano communication gye njogeddeko wejjira. Omukazi wabanga ali okay it is fine, bw'abanga tali okay nakyo take breaks. Tewali nsonga lwaki onzina nnyo okunkooya. You can decide to okuwumulamuko then ne tuddamu n'owumulamuko then ne tuddamu. Tekiriimu buzibu era tekiriimu sitaani yenna. Ngenda kunyumirwa mu eyo embeera. Tontwala yiri ng'olinga agamba nti tulina kugenda bwe tutyo kapaalo nedda mukwano. Kapaalo tekeetaagisa. Tunyumirwe mpolampola, nkwata mpolampola, nyumirwe ate naawe okole ki? Onyumirwe bw'otyo mu mbeera y'okwezina. Olwo munno lwagenda okunyumirwa ate naawe lwogenda okubeera ng'okola ki? Ng'onyumirwa. Tewali nsonga yonna
ekutwala ng'ogamba nze siwummulamu. Naddala abasajja balina amaanyi gammwe nga gwe wamma gwereega n'osamula n'osigala ng'ogenda ne bw'oba ng'oyunze yunga take a break. Sobola okuleka ne gusigala ng'oyimiridde ne tunywa ku mazzi ne tuwummulamu ne tunyumya mu dakiika 10-15 ne tuddamu, dakiika 10-15 ne tuddamu paka awo omukazi tagenda koowa nnyo ate agenda kunyumirwa. Ekirala oba tuli ku namba ki nze abo simanyi. Ekirala toomuteekako nnyo pressure kusammula. Otuuse owulira nga anaatera okusammula ngamba okutuuka ku ntikko. Okutuuka ku ntikko kuno kumulaba buli bw'oteekawo pressure sigenda kunyumirwa go ge mazima ate n'entikko sigenda gituukako. Nabagamba akakodyo akakyasinze okutuusa omukazi ku ntikko kwe kuyingira okwezina oba okuyingira ekisawo ky'okwezina nga tolobooza kumutuusa ku ntikko. Abakazi abasinga abasamudde abantu ababasamuzza oba babba baabwe oba basajja baabwe bawabbali, it wasn't the intention. The intention was to enjoy. Enjoyment eno that comes with the relaxation nti mpulira bulungi nga twezina like mpulira emirembe. Relaxation eyo yegenda okuviirako omuntu ono okubeera ng'asammula. Kyekigenda okuviirako omukyalo ono okuba ng'anyumirwa era asobole n'okutuuka ku ntikko. Naye gwe buli bw'onaabeerako n'olyoka onfokota engalo n'olyoka okola otya, mulekeraawo okutambulira okukola performance. Ng'olinga ali ku script bagambe kati teekayo engalo bbiri kati fokotayo anaatera omala tovaayo. Osobola okubuildinga momentum yo mpola mpola ate n'otuuka ku buwanguzi. Omukazi n'omusammuza n'anyumirwa ate nawe n'onyumirwa ng'ate talina pressure yonna gy'afiirinze kuva gy'oli. Njagala leero baby nkusammuze naddala mu abaagala osammuza abakyalagana amazzi aga taapu. Tewali nsonga lwaki okiŋŋamba. Just do it. Kaakati n'olyoka ompreparinga n'embeerawo nga nange neeraliikiridde nga tegajja ne neetekako stress ne nnema okunyumirwa kubanga ndowooza kimu kyakutuuka ku ntikko. Focusinga ku kunyumirwa rather than okuteekawo pressure y'okumusammuza. Olwo omukazi ojja muzina esooka ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna ate asigale ng'ayaayaana ng'olinga mulekamu looko. Tomukusa ng'awulira binyuma bimunyonyogera. Omanyi that thing between kunyuma n'obutanyuma nga biri awo weebityo ng'awulira afa obuwoomi. Ebyo by'ogenda okumutuusaako. Nensigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira kusubscribinga, kulikinga no commenting. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo abalungi bange abangoberera. Tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda. Mwenna abeekuumirako mbaagala nnyo, mwebale kubeerako, mwebale kwekuumirako. Bannayisaba Omukama abampeere ebisinga obulungi. Mubeere bulungi temujjanga okwo abalungi bange. Nga tuvudde ku channel endala tulina kyekirala Facebook page Senga Faith 256, YouTube channel, TikTok account Senga Faith 256. Mbagala nnyo. Ku Lwokuna tugenda kubeera ne live, tujja kubeera mu bibuuzo. Ku Lwokuna tujja kuba tuddamu okuresuminga live streams zaffe. Ku Lwokuna kiddamu, which is the day after tomorrow. Tugenda kuba tuddamu live streams zaffe. Mubeere bulungi, mweraba. Yeah.